nsonga y'ebyokwerinda mu ggwanga lyaffe era nga tugatta eddoboozi ne bannayuganda abalala ne tusaasira families z'abantu abo bonna abagendedde mu busambatuko obw'enjawulo mu ggwanga. Twegatta ku bannayuganda okubasaasira olw'okufa kwa Kano Engola omubaka. Twongera okusaasira famire eya private sabiti naye ate era nga tusaasidde nnyo ne famire ya Ibrahim tusuubira abangi gwe babadde bamanyi nga Olaxes Isma oba Jjajja Ichuli. Kyabulabe nnyo eri eggwanga lyaffe. Ffe ng'abakyala tulowooza nti buli eggwanga bwe libaamu okukozesa emmundu mu ngeri emu oba endala kiba kifuuse kyabulabe gye tuli. Bwe tuba tweyogerako ng'abakyala tetwetunuulira ng'abakyala ba DP fekka, twetunuulira ng'abakyala abali mu Uganda. Tutunuulira omukyala oyo abadde mukyala wa Honorable Engola, tutunuulira omukyala abadde mukyala wa private sabiti, tutunuulira omukyala abadde mukyala wa Isma. Era abo betwongera okutunulako ne tutunuulira ne bamaama baabwe ne tutunuulira n'abaana baabwe. Ebyo nno bye bimu ku bitujjisayo ne tujjayo amaloboozi oba oliawo gavumenti tugigambeko, oba oliawo gavumenti tutujjukize. Tukimanyi bulungi nti gavumenti ebaddewo emyaka 4 naye n'Abaganda baagamba nti addigana amawulu yagajjako omukkuto. N'olwekyo tetugenda kukoowa kwogera kubanga tukimanyi lyerimu ku kkubo lye tusobola okukozesa nga tetuyiye musaayi ate Uganda nesigala ng'eyimiridde. Twongera okugamba Pulezidenti Museveni, pulezidenti w'eggwanga ate akulira ebitongole ebikuuma ddembe byonna mu Uganda, nti kino kyavangayo buli kiseera bwe wabanga waliwo ettemu lyonna eryeyolese mu Uganda n'abeera nga abatemu abayita embizzi. Ffe tulowooza ekigambo ekyo kyandibanga kigambo kya kutuwuddiisa kubanga Honorable Babiriga bwe yafa ekigambo ekyo yakyogera. Afande Kaweesa bwe baamutemula ekigambo ekyo yakyogera. Afande Mukyala Kiringi bwe yafa era yakyogera. Era n'abalala azze akyogera. Era ne ku luno bwe yabaddeawo obubaka obw'okusaasira eri famire ya Ibrahim tusuubira gwe bayita Olaxes oba Jjajja Ichuli. Era kyekigambo kye kimu kye yayogedde. Mu njogera ye akyogera ng'alina obusungu bungi nnyo. Naye ate bwe kiggwa tetulabawo kikolebwa ekyenkanankana ekigambo ky'abayogedde. Kitegeeza ekigambo ekyo ffe bannayuganda twandirowooza nti akikola okutuwuddiisa tubeere nga tuva ne ku mulamwa bwe tuliko. Twongera okubuuza Pulezidenti Museveni nti gwakulira ebyokwerinda mu ggwanga lino, ebitongole byonna gwabikulira, tubeera tutya nga Uganda ffe abatalina wadde ekkolero erikola ekiti ky'emmundu okubeera nti emmundu ziyingira wano naye nga ne bazikozesa mu ngeri gye bazikozesezza ne tubanga tetutegedde ani azikozesezza. Olwaleero tetukyagamba nti emmundu ziri mu mikono gy'abantu bakyamu kubanga private sabiti abadde musirikale era ng'omusirikale tumusuubira nti alina okubeera n'emmundu. Naye ffe kyetwongedde okuzuula nti oba oliawo bannayuganda balwadde bulwazi ng'era obulwadde bw'abannayuganda teri alina ddagala ku bwo okuggyako gwe gavumenti. Ripooti ennaku ezo yavaayo negamba nti bannabyabufuzi ebitundu 7 ku buli 100 balwadde ba mitwe. Naye ffe tukijja ku bannabyabufuzi kubanga kati olwaleero abantu baba batandise okukwata emmundu ne bakuba bakama baabwe nabo ne bamala ne bakuba, tewali bulwadde businga ekyo. Ekyokubiri, bwe tulaba abawala abato n'abalenzi abato nga baamuka eggwanga lyabwe bagende ku mawanga bakozesebwe ng'abaddu kubanga mu Uganda balemeddwa okufunamu emirimu egibamala, gavumenti yalina okuteekerateekera abantu baayo. Ekyo nno nakyo kirala kyongera ku bulwadde. Twongedde okulaba abantu bangi nnyo abalwadde amabanja kubanga gavumenti eganye okuteekawo enkola ezisapootinga abantu abo. N'olwekyo gavumenti ffe tugigamba nti buvunaanyizibwa bwayo kubanga yalayira okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Kiki kyekuuma olwaleero bwe babanga naffe ffennyini n'abo bennyini abazze battibwa eremeddwa okutuleeterayo yadde omutemo w'enkukuna loomu. Naye ng'ekisinga okwennyamiza kwe kubeera nti bajeti embalirira y'eggwanga ettundutundu erisinga obunene ligenda ku butebenkevu bwa ggwanga. Naye nga ku butebenkevu bw'eggwanga tetusobola na kugamba nti eyatta Felix yono, eyatta Kirumira yono,
nti ne all access muli wano mutuguumaaza butubeere bakkakkamu. Njagala okubuulira gavumenti n'abagirimu bonna nti ennyindo bw'oginyigiriza nnyo ogireeta omusaayi. Olwaleero bannayuganda bangi basirise naye emitima gyabwe giyika omusaayi. Kitegeeza nti tulinda akantu katono nnyo eggwanga libaluke. Nga Democratic Party ebyo nno bye tugezaako okwewaza eggwanga, kubanga tukakasa nti twandiba n'ebyobugagga ebirala naye tetusobola kubeera na kyabugagga nga Uganda yaffe kubanga kye kisookerwako. Tufuba nnyo ng'ekibiina okulaba nti Uganda ekuuma obutiribiri era nga tukola kyonna ekisoboka ne bwe kiba kyakukwata mu mannyo ga mpologoma faawo nno tutuukawo ng'ekibiina. Njagala okwongera okugamba gavumenti nti olwaleero ku mulundi guno bannayuganda bayinza obutatuula butuuzi ne balera ngalo, kubanga kyerina okutegeera nti bino byonna bigenza okugwawo. Bannange basanze kiwundu kipya, ekiwundu ekyo ekipya olwaleero bakiyiyeemu omunnyo. N'olw'ensonga eyo tomanya kiki kiddirira. Tugamba Uganda, tugamba gavumenti, tugamba poliisi eveeyo mangu ddala. Enanga yayogedde n'agamba bakola buli ekisoboka era nti bakutteko ababiri, naye ne kubatta kirumira baatugamba nti baakwatako, ate ennaku ezo ne batugamba nti tebaabadde na musango. Oba yawo omukulu enanga ekyo kyogera kukkakkanya busungu bw'abannayuganda. Ffe tugenda kusigala nga lipooti ezo tuzibanja, naye bwe mutaazituwe mumanye nti mmwe mugenda okujolonga Uganda.